This is Inside Out. Nkwaniriza ku SML News UG. The political season is already on. Yonna gy'osinzire kiri wano mu Kampala. Nkugambye buli gw'owulira kati Kampala focus yonna eri mu Kawempe North. Ani anaasikira Muhammad Segirinya. Aba National Resistance Movement, aba NUP, aba PPF, abaani bonna buli muntu ali mu kweteekateeka. Bino nedda bye njatunyumyeko leero ne General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform era Political Analyst of the Year 2024. Kale, nze Simon Yanga Lutaya. This is Inside Out. Alright, General Bigirwa, katutandikire ku candidate wa NRM. Akakiiko ebyokulonda katutegeeza nti nga March 13 wajja kubawo okulonda mu kujjuza ekifo ky'omubaka Muhammad Segirinya. NRM neetuuza abantu baayo bangi, nejjamu Farida Nambi. NUP gya nominating abantu 10 bonna yabakkiriza as an Equal Opportunities Party. Buli awulira nti ayagala was nominated agenda alonde. Katandikire candidate wa NRM. Does NRM have an opportunity to win an election in Kawempe North? Omanyi bwe twava mu 2021 general elections, General Museveni alina elections ya peaking mu 2016-2021, especially in line with managing a by-election. Yes. Jukira mweyo period NRM ya losing almost 95% is a by-election. Kati ne bakyusaamu mu nzannya okuva mu 2021. Kyova olaba tetunawangulayo ku by-election ezibeerawo. Enzannya yakyuka. The way NRM and the government machinery, state machinery manages a by-election in Buganda. Actually, a differing and the way Jikwasaganyamu wabweru wa Buganda. Okay. Kati tewakyaliwo kisa. Ekisa tekikyaliyo bajjayo n'ag'omu buto. Awamu n'obutaswala. So they can do anything. Olwo nkola study okusinziira ku kyali e Kayunga. Because Kayunga genuinely NUP won. Okay? Na yo state machinery ne NRM okukyusa narrative. Okukyusa narrative ya by-election batuwangula. Yajiyo n'ag'omu buto nezannya nejjayo win. Kakati tokibuusa maaso. Enzannya module eyo togibuusa maaso. Kubanga NRM eyagala okugyawo ekigamba nti tetuwangula mu Buganda, tetuwangula mu kibuga. Ekyeyagala okijjawo. Kubeera kye tumanyi. NRM tesobola kuwangula mu Kawempe. Ate tesobola kuwangula by-election. Yes. Kati ekyeyagala kulwanagana nakyo, naye lwanagana nakyo mu ngeri ey'okugjayo n'ag'omu buto nga teyeesigamye ku popular vote eneegwa mu box ng'erina factors ez'enjawulo endala. Ekupime osobola kukola ki? Singa tukubba misana tuku osobola kukola ki? Kikyotegeeza nti NRM esobola okuwangula Kawempe nga tekosezza kalulu k'abantu. Nga tekosezza one man one vote naye neewangula. Kati ng'eyagala kupima busungu bwo bwenkana ki? Osobola okutandika uprising olw'okuba bakubbye akalulu. Kuba General Museveni yatandika uprising ng'agamba bamubba akalulu. Tewali kumu asobola kutandika uprising kubanga muli divided. How do you start an uprising? Anti kakati temukkaanya. Ekyo kyo government yeeba ekyakinoonya.
paka lweberera ddala konkoshuwa nti buradikozi bwonna bumazeemu tewali asobola kutandika neryoka ekola ki etunula ewala naye kati ekyakiteekako nnyo enankanyi ekyakiteekako amaaso gaakyo erowooza waliwo obuvukavuka obusobola okuma ekipiira mu kkubo so mweyo line tosobola ku underestimatinga candidate we NRM. However, Kawempe Kampala Buganda fenga ERP tulowooza nti NUP yeyina okumubilizinga wano era omukisa ogwakalwako okuwangulwa mu free and fair candidate NUP gwena wa flaga astandinga higher chances. Kale, let us go back to Farida Nambi, candidate wa NRM. Ng'oggyeko ezo factors zoyogedde obuzito bwa candidate ng'omuntu. Let us look at the value, the worthiness of the person, the candidate of Farida Nambi. Tebikyakola ebyo because tekiri ku ba candidate even n'aba NUP banafu as individuals they are weak. Wabalabye nga baleeta empapula bananaagira bakola kye oli omulala lawyer naye bamwambaza ebyekifutu soja dikoramu y'ekiroya n'agisuula eri because he wants the flag. So the question is not about the personalities. The question is about the card. Igiro. Your political interpretation is quite confusing. Candidate y'omuntu temataringa kati 111 abantu bano mu Central Region oba Nambi tomumanyi. You may think he's in Nambi. Farida has been here in the Nambi talks. She's always been here trying to, she actually ayagala nnyo ebintu bya community. She's been trying to do community things. Ebyo tebikola. Ebyo byonna ogenda nokulaba nga mu boxi nga police station anoonyako obululu ekinaana ku 10 nga tabulaba niwe yagaba ebintu ebyo tebikola mu kibuga mbobadde communal worker kasoba ng'oli ku yero you are an enemy. Ekyo kiri very clear, kiri defined. An enemy of who? Of the situation. Why should that? Gujja kulaba kati kyembadde nkugamba kati yo NUP yazimba brand wano Kyagulanyi yazimba brand nti bw'oba toli ku tiketi ye okaluubire kobe mulungi otya okaluubirirwa okupanuwawo era batono nnyo abamusimatuka kati kyabadde agezaako okumaintaininga nti ye ekigambo kye kyekisembayo ku success y'omuntu yenna fe abamu bye bitwajeemera ebyo ne tugamba era bwe mwabijeemera temwayita luli nze luli nali naye saayitamu ekyomukisa omulungi nti ne bwe twali ku rally gye twakubeeka muli yayogera ebigambo bye byonna n'abimalayo nga muyimiridde wano bwe nti mukwatidde ne manvuuli naye teyagambako banakamuli nti bano omusajja ono mumumpeera akalulu nti mbegayiridde bigirwa musajja wange mumunsindikira e Kampala nga bwe yakikola mu bitundu ebirala wallahi yamaliriza emboozi nga tankoonyeeko era we yayogerera ku linnya lyange yagamba General Museveni alowooza ajja tutta tumalewo naye kakati botanze nga babigirwa basituka bawaiso basituka bamuwanguzi nga basituka yanteeka mu ba others nze candidate we mweyo konsituka ng'okyaliyo kakati nze bibyenda bikola ebintu byammwe bino byava dda mulinamu mpalana yaki ya mukazi ngabana waliwo abaga nti engabana ye yabatabula bikyagula ate ngabana we thought you were very good friends. We thought you were too close. For me I thought kubanga nze namukiririzaamu nnyo nga sibuuziza nakubuuza bintu okay back to Kawempe. NUP erina abantu 10. How should NUP select a person riyalabanga the 10? Kati criteria za NUP za linkinze ne mawulire wazirabi the highest bidder will take the ticket. Was that official? What do you mean by the highest bid? I think that was blackmail. That's what you think. Gomanya abantu aba complaining munda omwo. Kubanga bigirwa nze naawe tubadde mu politics. Tumanyi what it means to run a political campaign. Oli wagamba nti Nyanzi
asabye candidate ayagala okwesimbawo ekawempe miliyoni 4 mu economy yaffe. Do you know what 400 million shillings means? Anti Era agenda okwesimbawo asobola okukwata ebina n'abikuwa waba azirina because it is a sure deal. Baba mugambye it is a sure deal. ebina tabigulamu akaluwaki directly because ate kati obitwala eri ate ne babikuba bukubi ku bwereere. Lwaki togula tiketi enekugondezaamu? Miliyoni 4? Do you joke with 400 million? Yes. You people in this politics, economy? in politics it's a peanut. 400 million. Abantu bazirya mu nnaku 5 nga teziriiwo. But it's a bulk money mu sectors endala. Bwoziwa omusomesa akola ssomero ddamba. Yes. Ezo zikola essomero. Naye munnabyabufuzi tezimumala kuwangula constituency. So that is the difference. So how should Nuupu arrive at the right candidate? Kati Nuupu ekisooka terina bino ebisigaddewo byonna eteekawo for PR purposes. But tiimu esalawo candidate yennyini etuulako omukulu kennyini netuulako Nyanzi, netuulako Lubongoya, netuulako Katana, netuulako Nubianili, netuulako Ssenyonyi. Bantu 6. That is team number 1. Eyo si electoral commission ya Nuupu. Electoral commission ya Nuupu ekulirwa Mase Walukamba mwamujjako. Mase Walukamba wotabaze. Mase Walukamba mbadde mumanyi. Kubanga mwannyinaze neyo gyali yonna nina nazanya roroya nina etafaali lyange. Naye nina ensonga lwaki simubaze. Omulimu gwabwe omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda abamase ku receiving mpapula ng'ewalabye ez'abaagala. Yes, yes. But the decision is taken by omukulu kennyini. Kakati tiimu gye nkubalidde yesooka tiimu ey'okubiri. That cannot be a political party. You know, one thing we want to do. Lindako owulire tiimu ey'okubiri. Okay, tiimu ey'okubiri. Tiimu ey'okubiri ey'omu mmotoka. Eyo? Tiimu y'omu mmotoka. Obadde togimanyi ate yeddirira eri amaanyi. Obaze yandibadde nga high command n'ogibaze. Influencing high command. What do you mean by tiimu ey'omu mmotoka? Etambula n'omukulu. Nuupu izo gisobola ng'eyo tiimu togiina. Tiimu ey'omu mmotoka? Ey'omu mmotoka. Kati mmotoka mulimu ani? Katubale mulimu omukulu. Mulimu omukulu. Mulimu bodyguard. Aina? Mulimu Eddie Mutwe. Eddie Mutwe, yes, as a bodyguard. Mulimu Mbogo, naye bodyguard. Bodyguard. Mulimu sheriff, oyo personal assistant. Mulimu selector Devi. Mulimu Danny Magic. Ne driver Mark. Ne driver Mark, yes. Ye Mark. Kati ate bajja bate mu kulonda candidate. Webaku emboozi y'omumoroka oba togiriimu toyita. Tiimu y'omumoroka ekukubye. Nicoleta. What are we doing? You know, some of these things are sad for our country. What are we? Is that our democracy? No, and that is the thing people are excited with. Zenkubulid. Era bempi ba Nuupu kyenjogerako bakimanyi. How competent is tiimu ey'omu mmotoka? They have that budget. No, they are trustworthy to the appointing authority. Just that. Yes, kyekyo kyokka. So what, are they competent enough okupima muntu nti basobola okutunula bigula ne bamuteeka ku minzaani ne bakwata ne muyanga ne bamuteeka ku minzaani ne ba-advisinga rightly? Do they have that competence? No, they don't have that capacity. Actually, akalulu ako kabatadde ku minzaani because the element of foot soldiering erabikira muono omuvubuka yabeeranga ne Ssegirinnya. Oyo foot soldier pure. Ne Magala Umaru. Yes. Kati now there is an intellectual Nalukoola. Ali mu kukyusa ekibalo okukisumbuwa. The party doesn't want to work with the intellectuals. No, they wouldn't have nominated him. They nominated him. Anti lindako nkugambye kakunizo. Ne principal abadde amwogerako as a person who has been in the trenches. Principal ali mu kakunizo. Ali mu kakunizo. Mu political science tukiyita political rabbit hole. Political? Rabbit hole. Rabbit hole kitegeeza
a situation which is simple at the surface but deep inside it is very complicated. Nti akamyu kasima ekinnya ekituli kimu ekiyingirayo olaba nga akali okumpi. Bwe weeyongera okukka wansi okanoonya amakubo mangi you get lost. One hole which is a decoy, yes, leading to many other interrelated parts munda eyo. Kati you get oludda oluvuganya ffena tulina ekyo ekizibu. We got lost. Do you still remember that we were discussing a political party? Yes. And we are talking about eyomu motoka, then in a first five. Hati nkugambye nti the party doesn't believe. Kyovolaba ne mu kuziika kwa Segirinnya oli yakugamba nti I want 100 Segirinyas plus. Temunyumiza masuuti gammwe, temunyumiza mataayi gammwe. Meaning that the characters of Ssenyonyi tazaagala. Ate nga azirina. Because Ssenyonyi is not a foot soldier. He's a purely gentleman. Purely no, purely just you know, you can be a foot soldier by appearance, a foot soldier by character, a foot soldier by the psyche. He is a foot soldier. His actions are that. But in terms of presentation, no, he's a gentleman. By intellectuals, n'abantu abalina brain to sustain the struggle. Okiwulidde tebabaagala. The big man wants to build another caliber of people. Kakati ali mu kakunizaako abulidde muli mu rabbit hole kyenkugamba nti awe na Lukoola tiketi bafutu soja agenda bagamba ki already be inspiringa nti balina obusobozi besimbe ku buli kifo kyonna. Amena Lukoola the most competent one muba nominatinze awe futu soja public agenda gigamba ki ali mu kakunizo. Kati ye kye yakoze kadi agenda giwa na Lukoola naye kye yakoze to answer. That's your prediction? Yes. Ye kye asobola okugimma agenda giwa na Lukoola olw'ensonga agime ewa Segirinya. Awo tagenda gimuwa. Eyo family yagikubirawo. Family ya Segirinya yagikubirawo. Kuira ddala mu kuziika, mu kujjanjaba, mu biki byonna ebizeeberawo byonna olabira ddala nga they are not together. Kakati kye yakoze okwavoidinga pressure y'abafutu soja yaddidde tiimu ye ya security, second layer of the security team. Y'ey'omu motoka? Etali ya mu motoka. I've said the second layer of his security detail. Yes. He's an organized man to that extent. Layer 1, layer 2. Waliwo esooka. Waliwo inasaako denneddako. Kati eddako erabikiramu ekifaananyi ky'abafutu soja. Kati yagiwadde na Lukoola najja nayo. Kati buli muntu n'alaba nti omukulu ali wano. Mu advance abateekateeka aleme bamenya mitima abali ku magala. That is it. Yazannyewo buzannyi. You think Noop can endorse na Lukoola for that position? Yes. Yes. Because pressure mususseeko. Yali alowooza nti bafutu soja babimala. Tebabimala. The role of futu soja in politics is kwokya bipiira mu kkubo. Kyekyokka. Madam. Weba tosobola kwokya kipiira na kuggala luguudo. Ate ogamba otya nti oli futu soja. Oba tokyali. So, ekyo yali abrandize ekyo. Yali agamba bugambi nti the incompetent personnel abadisguisinga nga bafutu soldiers mwesimbewo naye nga akimanyi bali incompetent. But they are not foot soldiers. They're just incompetent leaders. Okay. Omanyi, you are the political analyst of the year 2024. Yes. Because of one prediction, now you have made yet another prediction. Na Lukoola is likely to take that card. I wait to see that day. Yes. Should that happen, let us now look at the candidature of Nalukoola the person. Sobola terrains
ne character eya Kawempe North. Nalukoola as an individual ekisooka is a son of the soil. Kitundu akimanyi bulungi. Wa mu Kawempe. Wa mu Kawempe. Okay. Ebikola Kawempe abimanyi ng'obusiraamu. Musiraamu mugundiivu mu Kawempe. Eyo constituency y'abasiraamu. Most times. Yes. 3 is an activist lawyer. Abadde ku forefront y'okuwoza emisango egy'ebyobufuzi gitalimu musaala. N'okugwa Dr. Besigye kuba abaddeko. Ye is a full complete candidate. I mean, is a full complete aspirant. Okay? Era is a weapon as an individual. Ekibadde kigenda okutta candidate kya ye. Ereme kukola makulu mu Nuupu nti Nuupu tekolagana n'abantu balina busobozi tebakyabaagala abo because Nalukoola is Segona, Nalukoola is Mpuuga, Nalukoola is Mwanga Kivumbi. That is the caliber. No. You have overestimated him. No, that is a mumanyi. No. You cannot compare Nalukoola to Segona. That is a mumanyi. Nze mumanyi ndalina ye moddipi. He's still. Anti Segona kadvantage kalina nti abadde mu house for 15 years. Naye bino ebirala byonna olugezigezi lwabwe biki dimi n'olukungu biki ebyo bye bimu. Ne Nalukoola bw'ati. Si wa bulijjo maani. Really? Si wa bulijjo. N'okubuuza ekiddako y'abuuza. Abuuza? Ki ekiddaku tulaga wa kino ekisaliddwawo kitutwala wa. Kati ekyo kibadde kimufulumya. Anaasobola okikolako? Kaakati awo ye question ekola ki? Eri pending. Naye olw'okuba mu Central Region bapuleya baano bonna basarendalinga rights zaabwe ne powers zaabwe ne bazikwasa omuntu omu. Kivula omuntu nga Nalukoola asalawo naye n'agenda n'afaanana bafuutu soja. But Nalukoola abadde akkirizibwa okuyimirira ye nga Nalukoola n'awagirwa ate n'ayitamu without bye namulabyemu katemba ebimuli mu kifuba bwadduka bwe yeetooloola. Yes. Nalukoola n'omuddusa kilomita 3.5 n'atuya n'asala ne bannaye Katonda agaba emikisa gye. Katonda awaddeko jjanga omukisa. Katonda Kyagulanyi omukisa is now in charge of that. And I think twetaaga omwebaza kubanga would be missing ebyo twandibadde tubimisinga. We are missing somebody for that space. Atwala ekyo kyali waliwo twali twetaaga omuntu atwala that class okugiwa naye omukisa to feel like they are part of kyetutambula nakyo. Oli General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform, ate Political Analyst of the Year 2024. Tuli Kawempe gye tubadde twongera okwetegereza. Ndowooza byayogedde Kawempe bimala. Njagala kumubuuza, would you campaign for anyone in Kawempe? Ife ERP twaproposinga proposal yaffe. Proposal eyo nga yakukolera wamu. Era nga tulowooza nti abantu betusobola okukola nabo mu Buganda it is NUP. We are very clear on that. Okay. Yes. So NUP tugiwadde omukisa. Selecting a candidate emulage bana Uganda tujja muwagira. Me have no problem with that because it is the right thing. Say it again mu camera. You will support. Okimanyi kyoyogedde kyoba oddamu mu kamera bulungi nga bakiwulira. Anti nkugambye nze president wa Eastern Revolutionary Platform. Proposal yaffe newankubadde NUP teyagiwa kitiibwa. Neyesiriikiriza nerooza nti byeriko bigguka. Tusigala tukyateeka proposal yaffe tukyagisaamu ekitiibwa. Nti if we are to ally with opposition forces ez'enjawulo. Okay? In the Central Region, in Buganda,
we can ally with NUP. Era nayo tusaba ekolagane naffe mu Eastern, mu Busoga in particular. In Greater Masaka, if we try proposing Mpuuga and his group, they can take over Greater Masaka because of the comparative advantage gye twagala okumaximizinga mu kintu kino. Naye Kyagulanyi asinga Mpuuga amaanyi Masaka. Then nga Mpuuga ava mu kisaawe waba alemeddwa. Amusinga amaanyi. Waba alemeddwa nga mu kisaawe akola ki? Ng'avaawo. Ffe tetudda ku ebyo. Okay. Because Mpuuga bakusinga batya amaanyi Masaka. How? Olaba nze omwavu atalina wadde olwataano ebusoga nkangaza. Ndowooza amasannyalaze g'oli omuvubuka togamanyi ogawulira buwulizi. Ate ngammanyisebo. Ate oyinza okuŋŋa nze yaliyo mu Bibiri eri nga tuzimba zitabani. Very good. So, ekyo you will support a candidate that the National Unity Platform will endorse for Kawempe. Yes. Because that is our ideology. Kyetu believingiramu. Kati NUP tetwagala buwagizi bwammwe. Omanyi Kyagulanyi alinamu ka element akagamba nti okumuwagira oba abaakuyambye gwe omuwagire. Alinamu ka element yako. Okitegeera. Webale nnyo line Moses Bigirwa bw'atyo bw'agambye ebigambo bino mbitereka ngenda bisalasala era bijja kutuuka ku bantu bo katumalirize ne General Court Martial ruling. Excitement yonna eri buli wamu mu bapuliida mu baani yeyokwanga kooti ensukulu mu final yagaye nti oli bw'aba si munnamagye awozesebwe mu kooti eza bulijjo, kooti z'amagye zisigalire ku bannamagye era ziteeketeekebwe bulungi, abazikolamu basomesebwe, wabeewo fairness mu ekyo. What's your take on that? Kisinga okuneewuunyisa be bantu baffe tubadde nabo mu byobufuzi ebbanga eddene okubanga balemeddwa okumanya ebyobufuzi kyeki naddala ebya General Yoweri Kaguta Museveni lutahabulwa. Excitement gye bagijja sitegeerayo. Simon n'abatulaba n'abatuwuliriza. General Museveni ku level kwatambuliza gavumenti esiga eryokusatu mu ggwanga terisobola kukola significant decision, judicial decision nga erina bearing ku politics nga erina ebintu byekyusa mu kisayi ky'ebyobufuzi nga jjajja tamanyi. Tekisoboka, ekyo tebakulya ekinusu. So that judgment was a consensus with General Museveni. Yabadde tagimanyi. Yagivumye. Anti kankuwe details. Bali bamutuuza ne bamusomeramu kyafunamu. Because the PR of Uganda, outside Uganda, ebadde efudde. Ekifaananyi kya Uganda. Nga ekifaananyi kya General Museveni ne gavumenti kitandise okuvaayo nti is an Idi Amin, an absolute dictator. Kati nga n'obuyambi ensi zitandise okusalako America ogiraba byekola ki byeyakoze. Kati badde balina okukola PR. That judgment was to serve the purposes of clearing the image of Uganda ku international community. As simple as that. Lwaki bwe kibanga kiriwo ekyo lwaki bakaluubiridde kissa mu nkola kuba baganya okutaba ECJ baganya okuta abalala. Why is it hard for the Attorney General to allow the implementation? Kankubuulire. Ekyo bamala okimukakasa n'akitegeera ne bamugamba nti ebisigadde nti ye you play your politics as usual. Wefuula ataabitegedde bino era wefuule nti fe tukukuta mbushi. Byebyo. Dr. Besigye bagenda mujja eri mu kwapiyaringa e Makindye bamuze mu High Court era asigale yeeruzira. Because bamukakasiza ne bamugamba even the civil courts they are also like court martials because omulamuzi akutawali wano ne bakunywa. What is the difference? Nga tonaona kufuluma kooti ne baddamu ne bakubaka. Tojjukira omubaka wo Busoga ne baddamu ne bamunywa anti-corruption court. That is a civil court. Bamunywa ne bamuzaayo. So mu byokukontrolinga society okozesa amateeka n'omukono gw'ekyuma
jjajja talina waatatuuka. Balina kapasite okuuma beyiro, balina kapasite ogikuwa n'oddamu n'okwatibwa, okiwulidde. Kakati ebyo temuli. Nze abali mu kujaganya bendi mu kusekerera nti jjajja tebanaba kumutegeera bambi. Bali mu kakunizo kali ke nkugambye, the political intricate oba the political rabbit hole. Ke balimu tebamanyi wowe tudda. Ekyokubiri kunankanya eyo, ku ruling eyo yansesezza nnyo. Eyina ekintu kyeyaleese mu byobufuzi n'abantu banaba kukitegeera. Joel Ssenyonyi Bisekezi, leader of opposition. Lubongoya David Lewis, Secretary General. For the first time bayimiridde mu kamera nga bajenyizeemu nabo to be seen nga Sseggona ali mu maaso ayogera after the court. Nga bali ku line ya kusatu, wano waliwo line eddako yokusatu nga benyize mu kamera bwe bati. Lwaki siikula fitina? No, si kusiikula fitina, it is a reality. Nga kitegeeza ki? Nga kitegeeza kati nabo nga kitegeeza they want to be part of success story. Naye jjukira success story kaliba ki ey'abantu egireese. Highly intelligent people, intelligent lawyers. Botayagala Makerere Kavule. Jjukira Sseggona Makerere Kavule talina katebe kwatuula. Aba yakatuukawo ddakiika 2 obw'amatayi bwatutama buubwo. Twakoowa ebitiibwa. Muve wano tugenda nakajjayo ebusiro. They want to replace him with omuyimbi ani Walukagga. Walukagga sikire Sseggona. Sikire Sseggona. Saagala kukiteera wano. Let's get serious. With the respect. And that is the new ideology. No. I respect Walukagga, my brother Matthias. Yes. Walukagga is an excellent leader, but I don't think anyway. Boyogera, you are the political analyst. I'm telling you, I do research. And waliwo kibiina kindi ku fingertips nga NUP. Ekyo kimanyi bulungi. NUP can sacrifice Sseggona for Matthias Walukagga. Yes, is going to do it. Kakati akuleetedde success story from the Supreme Court. Esobola n'okuyamba okulirizinga bali abaakulemerayo. Bewasindikiranga bulo students buwoze wali omusango. Kakati question eddako, is politics for the foot soldiers or for the people who reasons? Kati NUP kyagikubye ne kigikuba ekigo kyotalabanga naye abantu tebanaba kiraba. Sseggona okyaddamu omusibira emanju ku kino kweno level gyatuuseeko because gwe walina ba suspect 38 mu kooti abaavaayo bamala ku negotiatinga byabwe. Wabamma legal representation etuukana n'omutindo ogusobola okuteekawo fight. Omanyi lwaki tuli ku bino? Tuli ku bino because not because Dr. Besigye is one of the legends in opposition politics, but it is because nti bwakwatibwa the caliber of lawyers who went to the court to rescue him be bafuukudde ensonga zonna. Naye n'omutima gw'omusajja gwe baaga nti process ng'ebbeero naga nti I cannot ask for bail from an illegal institution. Ekyo batono abasobola okukikola. Naga nti oba nsi mbeerayo kambeereyo. Naye I don't believe in this one. I cannot ask Satan for what I don't believe in. Level. Nubian tebaavaayo. Be bamukwata naye tebaasigalayo. Lwaki Nubian teyagamba nti bwe tuba tetufuluma ffenna. Nange sigenda. Ekyo kikolebwa wano mu Uganda. Ate Dr. teyakikola. Kati ogwo musango gwawe mudda abasajja abo. Nze naliko mu kooti ne Nobert Mao. Owulidde? Muwoko tuwaka. Twali mu kooti nga batukutte woko tuwaka ne Nobert Mao. Ne tugaana okusaba beyiro. Omulamuzi n'agamba Nobert oganye okusaba beyiro nti tetusaba beyiro tetulina musango. Ne tugende n'Akasongola ne twebaka. Twabikola dde ebyo. Ne twebaka ewiikisi ezo. Nga muganya okusaba beyiro. Era ne tuvaayo
ng'embeera etereddemu era omulamuzi n'agamba tubawadde akakalu ka kooti ne tukunumba. Ye Gen. Moses Bigirwa ku mukutu gwaffe gwa SML News UG. Kale mbeere bulungi. Ewale bwetwe butugimaliriza nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.